Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama naye ng'ennyama eno osoose gikalirirako naddala ku ssigiri. Tugenda gikalirira ku ssigiri nga bw'olaba, weetegereze bulungi engeri gy'okaliriramu ennyama eyo ebeere empoomu ng'ogifumbye. Kakati ssigiri weekwata, funa akatimba naye ku ssigiri ku muliro ogwo soosaayo ebiwatta by'amatooke nga bw'olaba. Bw'oba ogenda kukalirira nnyama ebeere ennyama ennungi nga tesiiridde kungulu, beera nga wansi osoosaayo ebikuta by'amatooke birungi nnyo ng'obadde okalirira ennyama ng'eyo. Kati bw'omala kuteekayo ebikuta by'amatooke wansi ku muliro, beera ng'ossaako akatimba, teekako ennyama. Kyenkola ky'oba okola gwe wenna ayagala okukalirira ennyama nga tonnasooka gifumba, osooka ogikalirireko n'oluvannyuma obeere ng'ogifumba. Tugenda kuba tukiraba nga we mulaba, mubeere nga mwetegereza. Ennyama eyo gikalirire, beera ng'ogikyusa, fuba okulaba, olina okufuba okulaba ng'ogiwa obudde. Bw'oba onaafumba ennyama eyo enkalirire, oyagala ebeere ng'ekala bulungi, kale kwegamba ng'eggwamu omusaayi ogwo, beera nga ogiwa obudde nga bw'olaba. Bw'olaba ng'omuliro gutandise okuyitawo mu biwatta, beera ng'oyongerako ebiwatta ebirala nga bw'olaba era omala ogizzeeko. Kwegamba erina okubeera nga efuna akaliro ako akatonotono mpola mpola. Ndowooza ogiraba emala etuuka essira neeragira ddala nti oli mugikalirira kati nga bw'olaba yiiyo. Kati awo osobola ogikomyawo nga bw'olaba bw'etyo bw'efaananye. Kati bw'omala ogikalirirako nga bw'ogiraba nga bwe ngikaliridde bw'etyo bw'efaananye, ndowooza ogiraba. Awo ebeera mpoomu nnyo singa ogikalirira n'ebeera bw'otyo. Kati bw'omala gisaleesale bulungi nnyo, kati tutandike ogifumba. Tugenda kufumba nva nga tufumba nnyama gye tusoose okukalirirako. Teeka essefuliya ku kyoto oba ku ssigiri, teekamu kaabutto, teekamu obutungulu, oteekemu galiki, oteekemu n'entangawuuzi nga bw'olabye. Osooka kussaamu n'omuddalasini bw'oba ogulina. Tugenda kufumba nnyama. Ennyama eyo tusoose gikalirira nga we mulabye. Bw'omala okussaamu, teekamu ennyaanya nga bw'olaba. Ennyaanya ezigenda mu nva ezo zibeere nga ziwerako. Kale kisinziira bungi bw'ennyama. Nze nfumbye kilo 2 nga bw'olaba. Oteekemu kaloti, teweerabira kaloti mu nva zaffe, beera ng'ozitabulamu. Tunuulira bye nteekamu by'oba oteekamu, ogenda kufuna enva ez'enjawulo nga mpoomu nnyo, naddala ezo enkalirire nga bw'olabye. Kati bw'omala teekamu ennyama yaffe yiiyo ogiraba, tugisazesaze bulungi nnyo, beera ng'ogyozaako kungulu. Bw'omala beera ng'ogiteekamu mu ssefuliya mwe tugenda ogifumbira mu birungo byaffe. Yiiyo tugikaliridde bulungi. Bw'omala gitabulemu nga bw'olaba. Njagala tufumbe enva ez'ennyama naye ng'ennyama eyo tusoose gikalirirako nga bw'olabye nga tukozesezza ssigiri mu nkaliriro eyo eyaffe eya bulijjo etali ya kukozesa kuuka. Kati nga bw'ogiraba, teekamu eyo ayitibwa green pepper, oteekemu n'obukoola kotimiiru naye muteekemu oba omulina. Ndowooza ebirala bye tutadde mu nnyama yaffe ebeera egenda kufuna akawoowo akalungi ate ebeera empoomu nga bw'ogiraba. Teekamu asimanti. Mu kilo 2 ntaddemu kasimanti ka 2 ne Royco wa 2 ne Simba wamu ne Royco tube 2 nga bw'olabye bye ntadde mu nva zaffe. Tandika sigala ng'ogitabulamu, gitabulemu, beera ng'ogitabulamu nga bw'olaba. Ennyama eyo w'osooka n'ogikalirirako ekyamazima esooka ejja mangu, kuba wano mu gikalirira obeera ng'agifumbako. Teekamu n'omunnyo togwerabira. Mbadde nkugamba nti ennyama eyo w'osooka n'ogikalirirako ekisooka eyanguwa okujja bulungi nnyo, kuba wali w'ogiwa omuliro ng'ogikalirira muli egonda bulungi nnyo. Kati tuuka ekiseera teekamu ku ssupu oba amazzi. Yoyo ntaddemu ssupu waffe. Mbagambye nfumbye kilo 2, ngifumbidde mu pressure cooker nga bw'olaba. Ntaddemu amazzi ago ge ntaddemu mu nva zaffe. Beera ng'obikkako gireke etokote. Egenda kutokotera essaawa emu mbeere nga ngiggyako. Yiiyo kati eyidde bulungi nnyo nga bw'ogiraba. Ennyama yaffe kasupu okalabye bulungi nnyo, kalabise bulungi. N'ennyama yennyini ndowooza ogiraba, erabikira ddala nti
nti basoose gikalirirako n'oluvannyuma ne bagifumba. Nga bw'ogiraba obeera ojja giraba nga bagitadde ku ssowaani nti ennyama eno basoose gikalirira, ndowooza ogiraba. Obeera ogenda kuliira ddala ennyama eyo empoomu, kuba ennyama ekalirireko naddala ng'ogikaliridde bw'otyo, ekyamazima ebeera ewooma ddala bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbalage enfumba gy'ofumbamu ennyama eyo naye ng'osoose gikalirira. Kati akammonda ako koolaba mu ssowaani nakafumbidde era mu nnyama omwo, opima n'omanya nti ennyama enaatera okujja, n'obeera ng'obusuula mu nnyama omwo. Osobola okupima nti wabulayo eddakiika nga 3 ngiggyeko, beera ng'osuulamu obummonde nga bulamba, beera ng'obusuulamu butokotere mu nnyama eyo, buba bugenda kujja bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, ziizo enva zaffe ozirabye. Nga otandika kulya ogenda kuwoomerwa bulungi nnyo. Okuggyako n'ekirala kikulu nnyo omunnyu gunoge. Bw'oba ofumba enva ezo ez'ennyama, fuba okulaba ng'omunnyu gunoga, enva zijja kubeera mpoomu nnyo. Beera ng'olozaako nga bw'oteekamu, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.